Era bwenda baba yimbi banange. Omulala tesaidi eno mwana. Ate mwenna nze ndi maama wange. Omugalo gwa David Lutalo Ne mami. Ne pallaso. Okay. Mami abagase wadde kichakwa. Mulekerawo mweswaza. Fetubadde mu mukwano. Mubadde mu mukwano. Kali kasiki. Baba waayiriza. Era baba waayira abaana abo balungi. Pallaso tavaamu kigambo. Zono. Lutalo. Nekimunya nange. Lutalo is a good boy. Omusabye akakuba akalala. Sajja mulungi. Naye. Banange yono muganda wa. Ate namwe ab'amawulire mulekera okusunasunanga abantu. Mutabula. Ab'amawulire mutabula nnyo. Ne musuka Kayise. Kayise tatabula. Naye ab'amawulire mususa omuntu ne musumasuma. Munoonya okutabula abantu bange. Mutambuza bulungi ekintu kyammwe. Naye nga ab'amawulire mbaagala nnyo. Mutuyimirizaawo nnyo. Naffe tubayimirizaawo nnyo. Naye nga obumu kye kikulu. Okwagaliza kikulu kati. Okwagala naffe kye kitugatta. Kiraga nti Katonda akola mu ffe. Kwagala nakwokka kye kitwetaaga. Okay. Twebaza okuba nti nno naawe oli muntu Mwendi nina okufolowinga ebintu byammwe. Mwendi nnyo ate ndi modern. Di Kenzo sanyusa okulabako. Mwebalaganaga mwenna ni omulala ogw'ennengera. David Lutalo alwadde ntekopa. Sanyusa okulabako mukwano. Mwebala omukwano ogwo. Bituusi mbalaba. Sani kusasira yatudde wa namulengeddeko. Oh my daughter, nsanyusa okulabako munange nabalaba. Solidarity eyo njagala. Obumu kye kirungi okwawukana si kirungi. Ate abayimbi mwenna kibi nnyo 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 okwawukana. Byonna by'oyiseemu ebigambo bingi mitawaana mingi naye Katonda akyatwagala tuli wamu naye. Bagezaako tukuba enkokola Mukama abazze ebbali ffe n'atuyisaawo kuba tetulina musango. Ensi bwetyo bwetambula. Olina okuba omusajja omugumu ogumire buli ekijja gy'oli. Si buli omuntu alina kwagala. No, genda n'abakwagala. Byebyo bannange sina nnyo kinyiza kwogera. Bannange mwenna abayimbi badde neerabidde. Pallaso, Mommy's boy. Pallaso kati yaliwo ye Mommy's boy. Temukimanyi. Gwe oli gusajja mukulu. Mwenna abayimbi sisobola kwamalayo Michael. Melody nsanyusa nnyo okulaba mayinja alo taliiwo. Nsanyuse nnyo nnyo mayinja okukulaba ng'oli wano. Tuludde bibadde biwanvu naye obigumidde nkulabye olubuto kweruli. Message papa webale kwagala batoobo ne bakulubo mbirengera biradde gwali kisimanyi nabano bonna ab'amawulire bonna mwenna mbeera mbalaba byemukola byonna mbiraba buli ayogera kyayogera mba mulaba. Olwo wamu oli bwevu okusaba eri muganda nakulabye neekanga nnyo nze mba mbalaba kubanga by then nali nkola Nsambya hospital nga bannansi bonna staff yonna nga bakolegi ne baŋŋamba omwana nga atunula alinga owe akulidde mu lubuto ng'omwana atambuza bw'ati omuntu atambuza atunula waggulu yeekyusa naye ate nze nga sina na ssanyu lyonna kubanga yali baby boy. Nali njagala baby girl naye Mukama yampa baby boy. Sina kye nnejjusa kuba byemufunyeemu bingi nnyo. Mukama yamanyi. Bayibuli egamba Yesu byonna gw'obimanyi era tawakanyizibwa. Yakuwa ekintu olw'ensonga eno n'eri. Era Mukama nnyongera okumwebaza olw'ekirabo kye yampa
kya baby boy Jose Chameleon Mayanja. Sijja kwogera bingi nnyo. Sijja kuba tebisobola kuggwaayo. Kati bane ebyo nyongera okwebaza my daughter Esther gwe gusoose okukulaba munnange nali sikulabangako naye nga nkuwulira ng'akwogerako mukwano gwange Esther otulaze omutima mulungi nnyo mutima ogw'ensi yonna gweyagala n'oteyagaliza wekka n'oyagaliza n'abalala n'otukuŋŋaanya wano ku bbeeyi yo ku ssente zo ku mukwano gwo ffenna ne tujja wano ne tweyagalirako wano tweyanziza nnyo Mukama akuddizeewo akuwa ebingi by'osinga okwagala ne Jose baby boy Mayanja Mukama akwongera obuwangaazi nkukulisa ebizibu byonna Chameleon omutima ogwo mulungi nnyo ogwagaliza ate era okwagaliza ne Joseph Mayanja Chameleon naye bw'atyo bw'ali ayagaliza nnyo buli omu amwagaliza era bantu bangi nnyo bayise mu mikono gye era bakyayitamu naye baza mwenna abeerekereza bye mubadde mulina okukola ne mujja wano history yenna owa Jose Chameleon bambabuulidde nange nali nkyali muwala mutoototo nga nkyayambala obugoye obumpimpi bwe namuzaalira kaakati zaali ssaawa nga emu ey'ekiro ne bantwala mu ddwaliro okuzaala ebiseera ebyo ffe tetwamanyanga nti wogenda kuzaala mwana muwala oba mulenzi tewaliwo ze sikaani just nga ozaala buzaze ne bakubuulira baby boy baby girl naye na bwe natuukayo nazaala mangu zaali ssaawa nga 2 ne musindika omwana n'agweri ne baŋŋamba baby boy oyo yavadda nga ali oba ki sinnamanyi bwenyeza kiyita kubanga bwe yagwa ku ttaka ng'alinga ow'emyezi 2 n'atunula bw'ati n'amagamaga kati by then nali nkola nange mungi kakati happy birthday Jose Chameleon happy birthday waliwonze lwembula nolowooza nti nombeera mugugazana agawala isiba mugujagala maama w'abaana mbeera mugugazana omanyi rupi akazanyo atabuzi waliolezibula naomba uniamini minaomba uniamini naomba uniamini minaomba uniamini Waniriza ogamba otya ssebo obulamu bulungi kozigwe ki kyosinga okumanya ku omukulu Jose Chameleon timuyimbi mulungi akoze bulungi okuva yatandika paka kati atemye kubo ddene ku music wa Uganda. Okay. Atubalabe wali nga muli mu kafubo n'omukulu pallaso ebigambo bibadde bingi ebitambula ntino muyina olutalo lwa bagamba ko kuva dambagamba sisobola kubeera nga saagala pallaso sisobola kola na lutalo naye lonna atenze kuva abamanyi siri mutankuzi wa ntalo siri mukozi wa ntalo njagala nnyo obwase Luganda okusinga oba ekifaananyi temutuwadde just kya media ky'abantu kubaalawo nga omuvaawo mujja kutandika omanyi mu Bayibuli omwo mulimu omukazi yagamba bbaawe yagamba oba Katonda omuleke odde ku bya sitaani n'amugamba yogedde ng'omukazi omusirusiru bwe yandibadde
So much cause out of love, not because mami abasabye mujje. Mami si atusabye baita. Mami yabasabye. Ne mami yabasabye. Dayo butola odhe akatambi bulungi. Mami yabasabye mukwatagane. Nga tetuberanga konze siberanga kawunga saagala plus. Era sagana muntu addamu kumbuza bintu ebyo. Banze binyiza. Yeah. Mukole yavayo nayimba n'akayimba nakola nadda mu kayimba. Era tebinza kunnuma. Yatebinza kunnuma n'omuntu. Tukusuubira Lugogo mu Love Fest. Kate kyekingana okubeerayo kati ate wano ku birthday audience yo kimente sola. Tekibangawo ensonga lwaki nkitya. Tekibeeranga kaawo nga abantu tebagala byennyimba buli luyimba lw'ennyimba balwagala. So kati ntya nnyo bwe bulikya nga nyimba olimba abantu nga tebagamba kiyimba kye. Nga bamama yakyala. Amina era nebaza abawagizi mwenna gye muli aba David Lutalo mwebale kwagala Nalongo mwebale kyekyembadde nkugamba nga bulimba lwoleeta abantu balwagala so ntya nnyo Katonda lwalizinzijako entandika okuyimba vulugu abantu ne baba nga tebakyabyagala olwonakola otya singa bituuka nina ennimiro eyo nnene akasembayo ddala simanyi oba onokaddamu before olutalo nga tolonda abantu bayibalooza before nga temunafuna butakanya abantu bayibalooza ati no brina yavaako butakanya bwamu simanyi lutalo sibanko na lutalo na muntu yenna mu industry eno era mbasuubiza nti siribeera na lutalo na muyimbi munnange oba brina ye yamuluma nkugambye nze ebyo sibimanyi brina omumanyi namutegeera kubanga yegwe nakola naye video ewedde naye tetuli balavas tetukigezanga nako yadde okwegamba ebigambo byonna so kati ebyo byemuteekawo era byonna nga muze mu biyiiya okuva we byabaawo brina ali mukayimba kapalaso okusooka ate kati nze mmanyi gwe bagambye nti buli ngenda mmanya buli mwala ali mu video y'omuntu sibamanya mwagira nnyo ne musussa video neesukkawo omukulu n'anyiiga ate nze nsussanga wano ku birthday ya mukulu wesize tewali nsonga eyinza kukunga David Lutalo obadde ku stage n'ogamba kaka emikusasa olwamala n'otooza kufuna alubamu yembye omulabi yaleero yandiyagadde okwongera badde nsaaga kapapala okoloma akayimba kapapala njogeddeko ku linnya lyonna temutegedde na Joko kyebadde etegeeza Joko ebadde etegeeza siddamu byenjogedde wali ebibeera eri ate tebijja eno so bikomye eri before nga tetuna of course inspiring buli muntu yenna alina azze before him ate kukubeera nga ali co-inspired by Jose Chameleon. Abantu abasinga bagamba nti no Chameleon yabaviirako okwegatta ne radio before radio okufa ne mukola oluyimba lwa Helena how to twali twayawukana kati ne radio no like yabayambako connecting nedda it's not true si kituufu byali bityawa contacting na wizo na mugenzi ebyo kati omugenzi muleka omule mirembe twayimba oluyimba ne lunyuma nnyo bantu ne balwagala nenyimba bulungi n'omugenzi nayimba bulungi ne wizo nayimba bulungi bafanzi ne balwagala so tinakwebaza bwebaza Katonda neki kyosinga okutya mu ndongo eno mu industry nga gwe David Lutalo ntya kubeerawo ng'abantu tebakyayagala byennyimba